Tugenda ku kyatu. Bajjo. Njogedde. Mwami Mpuuga yavudde n'agamba nti no kye kiseera Robert Kyagulanyi Ssentamu. Anti wasose tutwala eri. Yavudde n'agamba nti nno Robert Kyagulanyi Ssentamu amazeewo ebbanga lyonna bamwesiga ne bamukwasa ekintu ajjeko Mwami Museveni naye kireka nga bimulemye. Kati bagambye nti kati bo bazze bakoze alliance yaabwe nga bagikwanaganyiriza ne DP ne bagamba nti kati bo beeteefuteefu okukola buli ekisoboka kyonna okulaba nti ekyagaana bakisiguukulula era nga ye Mwami Museveni. Ebbanga lyatufugidde bo bagamba nti ku luno kikagugaane bagenda kumugjawo kubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu muyaaye yajja kulimbalimba mufere ebigambo biwulira n'ebyabwanika byonna byayogera. Tubeere n'essuubi mu alliance ya Mwami Mpuuga ne banne. Wakati babaze bagamba nti baza okusiguukulula omusajja yesaawa era basse n'omukago ne alien skin n'empapula omukono ne guluma. So bye birwe essaawa zino. Kakati muziraamu Mpuuga alina emyaka emeka? Mwami Mpuuga bana abali bakyane oba ina abalabi batayina nzite binkwatako nzoga gwa kwogera mazzi bayitirivu teyinawo yena muna Uganda alaba bajjo kano ka kiripu saagala mu katambuze njagala go kalaba okategeere butegeezi wasigenda kwogeza bias ku Mpuuga sigenda kwogeza bias ku Kyagulanyi sigenda kwogeza bias ku Museveni wako muntu yenna njagala between me and you Mpuuga alina emyaka emeka mukulaba okuko Mwami Mpuuga ayinza okuba ali mmeka nga 5 myaka 5 Mpuuga yakabera mu political party mmeka yabadde mu DP abadde mu DP abadde mu bisinde ebyenjawulo Ssuubi FDC buli kisinde ekibadde ku Mpuuga mpuliriza tugende mpola Mpuuga yatandikira Mengo he has been a leader for quite a long period of time before the coming of Kyagulanyi ompulya bulungi Mpuuga y'omu ku baasita kye bayita walk to work kino ne Besigye akimanyi era Mpuuga bwe mulaba yeeyogeza ku Besigye enzigwamu n'amaanyi Besigye yakola walk to work bagamba it's alleged nti Mpuuga be bagitunda kati Mpuuga baalemwa dde okuggyako Museveni omulimu gw'abo abasajja ku sabotaagi beefula abayirumirirwa kubanga bamanyi nti bina Uganda muli biwumba tuutu muli bisirusiru Museveni abafuze ennaku ebaluma buli ajja n'agamba tugenda kuggyako Museveni gwe mugoberera Mpuuga nga yalemwa okuggyako Museveni ng'ali mu Ssuubi n'alimu okuggyako Museveni ng'ali mu DP n'alimu okuggyako Museveni ng'ali mu FDC n'alimu okuggyako Museveni ng'ali n'embabazi anaamugyako kati era gwandaba kweno program tobanga kinnabyabufuzi ekikadde kyonna byonna mubigobe mubiboole nange mulimboolo olwange buli ekisajjasajja kyonna ekijja mu kamera nekisindika agannyo tugenda kuggyako Museveni Museveni teri wantu walayo muyinako monopole oyita kulimba nga nti Museveni agenda kuvaako 2026 nze bwe butakanya wange n'abaana ba Nuupu abo mbagamba sisobola kwesiteeka mu kulimbalimba bannayuganda nti Museveni agenda mu kalulu kati Mpuuga balaba nti baamugoba ku munyama era Mpuuga atandika okwagala okuggyako Museveni nga bamaze mujja ku bwaloopo Mpuuga afuna ekirowoozo kijjako Museveni nga bamaze mugoba ku vice president Mpuuga afuna ekirowoozo kijjako Museveni nga bamaze mugamba nti yatwala ssente zitali mu mateeka Museveni bamugisaako busungu nti bangobeka ngende muggyeko amuyita mwana wa nnyina kakati nze nga bajja professor alabira ebintu ewala Mpuuga ali mu kuyamba Museveni ku awuzaamu opposition mu Uganda kubanga omusajja gwe bayita Museveni abafugira ku divide and rule bakuba Museveni akaluwano n'empale zonna ne zinyiki n'asula nga taloose kubanga njagala tumanye between me and you Buganda is the political head is the king maker ndio omuntu kasa akujja nti nze seetaaga western okujjako Museveni seetaaga eastern okujjako Museveni seetaaga banyankole okujjako Museveni oba balango neetaaga Buganda kuba mu Uganda mwe muli state house mwe muli barracks zonna enkulu mwe muli Bank of Uganda mwe muri media zonna omuntu anawamba awamba Buganda ne Museveni bwe awamba oboti yawamba ki Katonga yali agaana natuko kuita Ssaabasajja Kabaka amuyambe asalaje mu yubuki aje mu Buganda tiyalwanira nkole tiyalwanira Kalamojja tiyalwanira Ggulu yalwanira wa Buganda kati bana abasajja ekintu kye bali mu kukola bali mu kuyambako Museveni ku dividingamu opposition divide and rule era Museveni tatomera yakutte sente ziwa abasajja abo batamya abantu bannabyabufuzi bagambe bonna bali mu katembe era Mpuuga bakikoze there is a section of people egamba bano bannabyabufuzi bonna bali mu muzannyo they are just mediocres time wasters bali mu ntalo kubanga buli wababeera entalo abantu beetamu ekintu abantu bangi abakoye opposition olw'ebikolwa bya Mpuuga naye Munnayuganda yenna alaba toddamu kwesiga munnabyabufuzi yenna weesige mutima gwo nze bajjeto neesiganga kuba siri mwana wa nnyoko sikolerera ggwe obulumi bwe nnina emisolo gyempa obuvunaanyizibwa bwe nnina
obwavu obunnuma bwe muteeka mu struggle sibeeramu mu nkuyambe ove mu bizibu byolimu ndi mukweyamba kwenunula kubanga Uganda gye tuli buli omu yeetaaga kununulwa Museveni yeetaaga kununulwa Mpuuga yennyini yeetaaga kununulwa Kyagulanyi yeetaaga kununulwa Museveni Besigye yeetaaga kununulwa wano bu Uganda buli omu muwambe tewali muntu alina freedom na Museveni yo mulaba atambulira ku bunkenke singa Uganda Museveni ng'agifuga ine emirembe teyantambudde nga naziridika 10 kitegeeza Museveni naye alina threat mu nsi ye kibi nnyo okubeera nga gwe president w'eggwanga nga ate security osinga ne bannansi security ya Museveni y'amaanyi nnyo okusinga ey'Abannayuganda okitegedde bulungi nti omuntu ategeera oba alina amagezi amazaale mmanya nti neggwanga liwambe bawamba okuva ku president okutuuka ku bakabaka bonna bannabyabufuzi bonna buli omu atambulira mu intimidation tewali ali safe okuviira ddala ku president olaba nannyini security tali safe kati gwe munnayuganda osobola okubeera safe kitegeeza bano abasajja bagenze ne batuula ne bagamba tujjawo tutya Kyagulanyi tutamiza tutya abantu politics katwekweke mu kuvuma Museveni katwekweke mu kwefuula bagenda kuleeta nkyukakyuka mwe Bannayuganda nsiba njogera nammwe omuntu alijja ku pano ne yeevumya Museveni ennyo ne yeewanyisa ennyo Kyagulanyi omufujjiranga amalusu n'omugamba ayima kubanga kekabadi ke bayina nti Bannayuganda bisirusiru genda weefuule mbogenda kujjako Museveni bijja kugoberera sawa zino kampeyini zituuse bana abantu batandise okuwulira omuntu nalaba bakwata Kaloozi yassa amatayi n'ensanyuka njagala eyo enkola kubanga eyo enkola ebadde yange nja advocatingidde emyaka 3 mbagamba ebisajja bino bifere bibalimbalimba bikoma mu kampeyini Bannayuganda kati mutegedde ekyokola buli kyemupya ekitakoze mu kigobe amatayi bwe mutyo mbeera ku TV ne mbagamba nti bino ebisajja bifere binanfuusi byajja bafunako capital mu bigobe byonna muleeta omunaku oli amanye ennaku yeekuluma ajja okujjagamba nti maama Nakiti yalidde emmere okusinga okweta bino ebisinikira ebinyo ku TV kyemupire kigenda ne kibeera mu parliament emyaka 5 nga tekiresangako ku fulo wadde okulwanira Bowaholo wabula nga kyogera ku TV na radio kakati Bannayuganda tukwate eggwanga lino tulize mu mikono gyaffe lino eggwanga bwe atafuna mukisa singa bali tebafuna mukisa singa Amongi tayagala Joel Ssenyonyi Amongi tayagala Ssemuju singa Amongi tayagala Ssekikubo nenga bafuna omukisa ne bateesa kitegeeza bino ebiteesa tebirina byakuteesaako bibbi bimanyi nti buli akalulu kanaabanga katuuse nga bijja byeyogeza nti ffe bammwe mutuwe chansi tujjeko Museveni ate ekyokubiri Museveni tebamugirako mu parliament gwandabako eno program ebintu bibiri ebirina okuvaako nti Museveni tasobola kuvaako nga parliament weeri okugoba Museveni musooke mugobe parliament ogoba parliament mugobe okulonda ogoba okulonda mugobe agabina g'ebyobufuzi bwe mugoba agabina g'ebyobufuzi nga tegaliiwo nga political parties agabina g'ebyobufuzi tegaliiwo okulonda tekuliiwo parliament taliiwo ne Museveni tajja kukola ki kuba ebyo ebintu ebina byonna bikolera Museveni ebina byobufuzi bikolera Museveni nti we muba divided and rule divided nti gwe Bobi Wine genda wali Besigye genda wali Mpuuga genda wali kikolera Museveni okulonda kwennyini kukolera ani parliament yennyini ekolera ki kati bino ebintu ebisatu we bivaawo Museveni aba takola ki kyovolaba kooti anti bw'ojjawo parliament kitegeeza eggwanga terigina amateeka kooti zivaawo automatically kati ekizibu kya Uganda bakiyita parliament ogubakako gwa parliament gufujjira amalusu ogutakoze okuleka abakoze mu bongere ebisanja kuba wali abantu abakoze kati Kasemuju kateesa mu bukopi bwako ate osobola genda Semuju n'akuwa sinjiro 10 tayinza kweda 10 naye ate omusaasira mu bukopi bwe nti atikola ki n'ateesa ani omulala ateesa gw'olabawaawo mbulira abaka abateesa tulinawo Namugga ow'e Masaka Namugga Goreti Namugga ateesa omulala ani nze ngenda bakola lisiti y'ababaka abakoze Lutaaya amanyi okuteesayo bw'olumu Lutaaya naye ateesayo yegaganula naye ekimusumbwa Luzungu era yagenda kudda mu parliament Kayemba Solo ntera okumulaba Kayemba Solo ateesa omulala omulala ani kakati ababaka abatateesezza ku luno mubagambe bajju yatugamba tubabuule nze siri ku byabaka bampande byammwe Mpuuga ekibalo kye bamuwadde kigenda kukola kitya ti Mpuuga alina kye bayita state powers ekisinde kyo kigenda kuleeta ababaka ba parliament kubanga between Myandi Yungansi Kakensa by'obufuzi Mpuuga abala kya leader of opposition ayagala abeere king maker making leader of ki opposition kubanga ti Museveni alina plan 2 alina plan ya Nandala ne bansi bambi bano bamafaabi alina ne plan ya Mpuuga ne Nandala yabasindika Bugeso era Nandala mobilizinze nnyo Bugeso oli ani amuli ati agenze Soroti wayita bateteeso kakati afunye ebintu bimeka luli Eastern yamukuba nnyo Museveni kati akutte Nandala amutute mu Bugeso oli amutute mu Eteeso kati Mpuuga amulese muki ze region ezisinga okusumbwa Museveni kyovanga gyateka divide and ki kati wana alese ba Mpuuga befuule nti bamwe naye akuba nti tebasobola balimbalimba nga bajjo ndi mulamu ze kirabo kye mwafuna njogera ekintu nga bwe kiri atolina kyogenda kunkola Katonda yagaba obulamu togenda kunzita era we naafa Katonda yali bayasalawo nti nakola ki
niwe nafa togenda kungula nsi nesiba kulaba ngo udise ensi nga nze Mukasa ndi mwana muganda we Mengo ate sesiba ku Mengo ate udisa abantu kyofuna be biganda byakolomirwa Mpuuga alwana Kyagulanyi alwana Mpuuga abasajja babba 60 billion tuli mukayanira milioni 5 tukayanira bufo bo opposition kwegamba neba na Uganda tulina ekizulu tumanyanga manyi gali mu kibaita power and authority kubabo nalaba mwami Abedi Bwanika byajoko kakati atogo musota atogo kakati kankola ekintu kyaba soko sirike ekintu kyayikidde kanjogere nampulo busungu bukaka ne soko kwatenzi kakati kamba yigisi baita public relations mwe basajja mwe bampuga nawe Kyagulanyi jango osome kanjaga kusomesa buli politician zibampita bajjo ntulina ku mbubusi wano wensomera mu leadership nabyogeddako wali ku kwezi mu leadership tulina principles ezifuga ki leadership never mention your enemy Mpuuga abakola press conference eyo n'asoma manifesto ye n'agamba bannayuganda Museveni amaze emyaka 4 nga balisa akakanya nange mbadde omunga mulaba era mu good school of Museveni tugenda mukumusuuza enguzi tugenda kumya value ye mwanyi wano mu Buganda tugenda kuwa abavubuka abafe emirimu tuse emisolo tugenda kujjawo kibaita tribalism munegateko Kyagulanyi mwene enkyukakyuka mwetaaga ne Museveni yennyini mwetaaga siina mulabe mwene enkyukakyuka era nze kulabanga nze gata NRM ngate NUP ngate FDC ngate DP ngate Jema nga uniting factor waliwo abandi mune baganda omusajja ono ayina omulamwa naye the moment ejjembe lya Mpuuga lyakwata akazini bwanja gatukiriza between me and you wali abantu ababeera mu kintu ne kifa singa nakino kanchukunye kintu kitwala professor singa Mpuuga yali solo Mpuuga yafuna sympathy kumugoba ku leader of opposition kate kyafula Mpuuga okutataganya nupo ate ne bajja ne bamugoba kuba vice ki ne balaba nti Kyagulanyi ina personal feeling kubanga njagala tukiriza between me and you bana abantu bawansi bategeera Kyagulanyi si yategeerera abantu bategeerera Kyagulanyi kati Mpuuga yina ka sympathy alaga musajja nange kenyina soka kuwagira Mpuuga nenda bango musajja go bakola ki go banyigiriza Mpuuga abakutambula mu line eyo nga ali yekka n'agamba Kyagulanyi ongobi naye nze nkwetaaga Semuju bangobe naye nze nkola ki nate tekamu feeling na buferebwe kwankiriza gana Mpuuga naye aliko ekikyamu sisobola kuwolereza Mpuuga Kyagulanyi akwata bubi ebintu mwana muto nayiga politics nene Mpuuga muyaye nnyo kakati yali afunye ka sympathy mu elite class daba ekisuula Mpuuga kwegatana mukaaku Mabike Bwanika kwa Bwanika ayina kye bayita baddest political dent eyane munazibwako Kyagulanyi yanazaako Bwanike ko Bwanika itasobola kufuna kafoka MP kubanga onako lyagende Kololo nga Dr. Besigye yambadde Gomez Besigye yewa binazo omuntu yenna avuma Besigye ku nsiku ndozo najjo byegasire bigenda mu parliament omuntu yenna avuma Besigye njagala kaba maziga Besigye layina kyatakuze kujjako Museveni nawane Kenya yabadde amuvuunise kubanga Besigye omuntu yenna avuma bendabe bivuka nga bigeregeze endusu ku internet bimanyira Dr. Musajja agezezaako Chabala Katonda bina Uganda soko sirikegwe bina Uganda bine bikoli munjagalo obwavu birume biri n'abaana babye kubanga tebitegeera omusajja Besigye agezezaako yayambala Gomez ne yewamba gana Uganda ne gazinga emikono Kyabedi Bwanika no busuuti n'akabuto kabali b'embizi ne kigende Kololo ne kigamba ati Museveni awangudde kati bana Uganda bategeera nti ka political prostitute kakati Mpuuga bamukubirawa Mpuuga abakola kintu kye solo ngati yitade bayita ba political process kubanga oli Mabike kyamusuula kwezimba ku lukwago mukaaku kulya mu nupulukwe Abedi Bwanika kugamba mtu Museveni yawangula kugenda Kololo nga Besigye alwanye ye n'alya mu Besigye olukwe n'agende Kololo n'alaga nti akalulu kabadde free and fair abana Uganda bagira mu Abedi Bwanika ki kakati kye kikuba Mpuuga bagenda okulaba Mpuuga akoze team ne bamukaaku bamabike Babedi waliwo ennyanya envundu nebo ziteka mu nnyanya ennamu kwa Mpuuga ye obuferebe buli kwa yirevo Mpuuga tasobola kubba nomanya nti akoze eki nenga ate yasinga obubbi mugezi nnyo Mpuuga jana nakuba oluyire mu public ne yefula ntakoze eki kakati kyechatta ekintu kya Mpuuga kukikulembeza faces zeziremererwa zizikola bya kiyaye kati public nekola ki kati bagenzo gende Mengo ne bakola Bulanda nange baje yakajja ku university sobola kukola baze mu kudiscussinga Kyagulanyi kati buli muna Uganda nawe asemba y'okutegeera kaboli kameya mani we yayiko obongo alwawo okutegeera ompulira bulungi ekugamba gwe bakuwa obongo ne buziba ompulira bulungi nalabira nagakatoka project kulwanyisa Kyagulanyi mu Buganda kati bampuuga X nekola ki era obusente bwa Museveni babbye bwa bwerere bafunye sente kuva mu Museveni kakati tebali sobola kukola kintu ekyo nga tekiyamba Museveni bwaba agala okujjako Museveni lwaki bamala kuba press conference
bwabagala okujjako Museveni ate lwaki bagamba nti Kyagulanyi yabalemesezza okujjako Museveni. Kyagulanyi yagaana nnyo okujjako Museveni. Yajjako ewo n'agamba nti mwana wange tojjako Museveni. Era Museveni yali agenda okujjako Obote yamala kuba press conference nti bannange nkwanga ne Kayiira babi Museveni abalemye okujjako ffe tugenda tujjeko Museveni. Ezo Maria Gansimbi. Omuntu ng'onojjako Museveni weetaaga Kyagulanyi. Weetaaga Besigye. Weetaaga Mugisha Muntu. Weetaaga abantu bonna. Naye ko tosobola kujja ng'otule bannange abali b'ebisiyaga. Ze sijja kulya bisiyaga. Babawadde omulimu omuzibu. Bw'oba okuba Kyagulanyi tomukubisa bisiyaga. Tomukubisa blackmail. Mukubise facts. Yes. Gwe jangu n'amazima go bagaye banaye Bobi Wine yatusuubiza nti omusajja ajja genda mwezi gumu yakola ki? Teyagenda. Katukoze tutyo Muntwala. Ne Bobi Wine yennyina gye tugenda ngoyagala okusula Kyagulanyi muyite ku street ye Kalakasa aleme kujja. Abatojagala kituufu Bobi Wine akolera Museveni. Yes. Naye tosobola kujja buzi kati ekizibu kya Uganda abaganda kalabye bisiyaga. Kati balina enkola eri old mentality, stupid village mentality, urban excited mentality. Mboyo okusiga abantu propaganda. Fe bw'otuba tusoma human relations bakulaga nti omulabe buli omu mentioning oba omuwa mileage. Kati bwe busiru bwa Nuupu ne Nuupu naye ina gavubuka gadda kuli ne gavuma Mpuuga. Yes. Ne gamuwa mileage Mpuuga buli omuvuma nabino wenkola ndi mukumuwa mileage buli ovuma Mpuuga oba omuwa maki. Muleka akola akantu kubanga akantu ka Mpuuga tekagenda kubuka wali na mirembe yakakoze eki. Okama amazzi ne Bobi Wine yagana okukula. Naye abeera ku mukono nayogera ku Bampuuga. Ne Bobi Wine yalekera byokunoonya sympathy. Bobi Wine kati ambategere nti is an icon, is the biggest opposition leader. Ave ku minors adde ku majors. Bw'okwata kasine kano nga gwe Kyagulanyi yogera abantu ogenda kujjawo otye enguzi. Yes. Ogenda ku balance ngota kibaita gender balance ne women emancipation ogenda ku bijjawo otya. Abakono mojo ogenda bayamba otya bafune engoye. Bamukola sympathy bannange nina omukazi sibayindi mufumbo. Teri atamanyi nti olina omukazi. Era Bobi Wine teri yali akukyaya teri yali akutadde wadde kadenti kabisiyaga. Mu bwongo bw'Abannayuganda nze mbubeera mu mbulingiza. Teri yali akkiriza nti Kyagulanyi ali ebisiyaga. Tosobola ne mu muntu ogwo tekisobola kwata kisobola. Kubanga yasooka okuba oluyimba oluvumira ebisiyaga. Sawa zino izana icon leader yetaaga obuyambi mu mawanga gaabwe. Tasobola kuva ina atandika kuvumira ebisiyaga kuba talina wagenda kujja ki. Ne Kyagulanyi omala omuwa entebe bw'oti. Yasooka okugoba abazungu n'abookya. Kwanze mutima gwe ngumanyi inside Kyagulanyi tayagala ki. Kakati gwe Kyagulanyi bamanyi toli wa bisiyaga lwaki weewozaako nga kabwani kake kakwewozesaako. Twani Kyagulanyi naye immature, political immature tannakola mu byabufuzi. Bw'ofuna akazina tutakolinga issues affecting the people. Kyagulanyi va mu ntalo va mu sympathy vote. Kyagulanyi okuze. Abannayuganda tebakyagala sympathy. Bannayuganda baagala results batutte batya ekizibu kya Museveni kibalemezza mu bwavu. Abaana baze batya ku ssomero. Abantu bafunye batya kibayita service delivery. Ne nawo dda mu sympathy bannange baŋŋambye omusajja omufumbo ozira tukimanyi oli mufumbo. Ngaffe bannayuganda abawansi abagoberezi. Tetunakkirizaako nti oli ebisiyaga kuba tolibirya era tobyagala era n'owangula oba president ate oleeta amateeka agakola nga siga kuwuddisa nga Museveni ng'akola ki. Kuba Museveni amateeka ge gakiyaaye kufuna kibayita political capital and political base. Naye Kyagulanyi asobola oteeka abasiyazi kalaba n'obalabako. Kwoyo omuvubuka ali rigid. Omuvubuka mmanyi kyemmanyi ekingata ne Kyagulanyi mu mutima nti ayagala nnyo Obuganda ate ayagala nnyo Obukatuliki. Ate akuuma ekigambo kye ng'ovidde mubona abamutegeera ekizibu Kyagulanyi kiyafuna alina abamutegeera bangi abatategeera. Yeeteereddwa abasirusiru miliyoni 3. Era omuntu yekka gwe ndabayo omugezi amuyambako akomulaba ayumungukamu ye Lubongoya oba ne Katana. Kyova olaba nga bano babwanika baakuba nnyo Lubongoya ne Katana nga balaba be bagezi kati bagaba bamuleka gira emiwulenge. Nene Sonyonyi musajja we nnyo. Nese tanafuna makyute ya Lubongoya. Lewis mukulu nnyo mu ndowooza. Yes. Lewis ye muntu govuma nakusanga ekamo kya nakubuza nakwa ne transport. Ekitali ku Kyagulanyi ekitali kuba Ssenyonyi. Bano balaga feeling bali mu obuvubuka. Lewis osobola muga Lewis oli mbega. Lewis oli mu bino musango Lewis enjale nnuma nakwa kikado omuntu oyo tomuzanyira ye Museveni. Nti Lewis tanyiiga. Nti yasoma nnyo n'amanya kibayita psychology. Nti Lewis ayina kibayita business ayina communication skills ezawaggulu. Kakati ate Kyagulanyi ayina feeling bw'aba wala nampuga ensi yonna amanya Kyagulanyi akola ki. Kati omukulembeze si bw'ate bw'akola. Museveni ne Galanga baali tebakolaga naye nga Museveni akyaza ne Galanga wano ebyatu kwa Galanga babimanya. Omukulembeze bw'akola ki? Omukulembeze tujja mu public n'olaga emotions. Ebintu ebisinze okusumbwa Kyagulanyi kuvuma avuma mu kitabanyi kya gundi. Nakwata akazina kitabanyi kya that is a long statement from a leader. Nini mwe Museveni amanyi okuvuma? Museveni avume kakati buli lovuma kitegeeza okopa Museveni kitegeeza Kyagulanyi. Icon we ye Museveni tosobola kujjako icon wo kozesa omutwe.
gwe jangu ng'oli wanjawulo ogameze Museveni wadde avuma abantu embizi bannanga abantu mu sitale muntu afaanana mbizi ffenna twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda gwe tokola Museveni byakola ki bw'ojja n'ovuma ne Museveni avuma kitegeeza wajja weegomba Museveni ffe ate abantu omu titwegomba bikolwa bya Museveni tetwagala kutta kubanga Museveni mutemu tetwagala kubba kubanga Museveni mubbi tetwagala kuvuma kubanga Museveni muvumi gwe Kyagulanyi jangu ogamba ne Museveni yennyini ngenda muyamba mununule muwe ku ddembe alabe ku nsi erimu demokolasi bwekola ki bwebeera so sigamba nti nzize olwokuba Museveni atulugunya abantu nange ngenda kutulugunya ab'enyalemu kitegeeza you lose it all a leader you must be a uniting factor or you have to think ahead you have to be tolerant you have to make those your opponent to think that your opponents are ahead of you wefuula omusiru Museveni atumanyirwa kwefuula musiru Museveni ogenda omuvuma nga yalina ekigalo kya Bank of Uganda Museveni ogenda n'omuvuma nga yalina amagye ne yefuula omusiru osanga ow'amagye n'omukuba oluyi ow'amagye kusirika tezigamba ntasobola kukuba masasi abasobola bulungi nnyo just ziba leadership skills bazisoma na busomi nti buli osanga omuntu ng'akuprovokinga tomuddiza mu making bannange ono naye ankubira lunabe ngenda kukubirako ki ndi ku interview bamuyita Ivan oba musajja kamaliza wano nkukubire ndi mu interview kale kola boti owulira kubira ku gundi ani kubira ku abe akujire kwanze ndi ku interview wano mbadde nkugamba nkomye ku kyanto nani nti Robert Kyagulanyi Ssentamu okukola Museveni byakola kiba kitegeeza kitegeeza nti lolo mode we Museveni gwe Kyagulanyi jangu nanaza ki ate banna Uganda mulekera okuloza nti Kyagulanyi agenda obaleetera enkyukakyuka nayo narrative nkyambu bwe mwate musobola kuleetera enkyukakyuka ng'abantu mubonebone n'obwavu kati byamulema kubanga njagala mbabuulira amazima 2021 bwe tuba twalimu okuggyako Museveni ajja tubeerera muzibu nnyo mu 2026 Museveni tebamuwa time table nti avaako 2026 Museveni asobola okuvaako kati nga twogera omuntu ayagala okuggyako Museveni Museveni yali ajjako Obote tiyamuwa timeline nti ngenda kuggyako emyaka 5 olutalo lw'Obote lwali lwamwanyu nga lusobola otwala emyaka 4 naye Katonda olwokuba nti Museveni yali focused tiyeddanga ku bitagasa Museveni singa yasooka kuyomba ne Kayiira n'asooka n'ayomba n'enkwanga ompulya bulungi otalwandi mulemye naye okumanya Museveni musajja mubi kubanga between me and you njagala nkuwa history nti Museveni awala na Amin nti Amin yamuyite mabega najjako Obote Amin n'afuuka president kiva Museveni talisonyiwa Amin Museveni mbafuza abayagala omuntu omu Obote kati Museveni bwe yasenga Kayiira n'enkwanga mu nsiko kubanga baamusookayo yabagamba twegatte kati gwe kuba party eri nawe kuba party eri nange nkube party eno tetujja yeefuna tayagana ba president nanga nze newe n'aba minister kati Kayiira Gojjo kuba president nkwanga Gojjo kuba vice president nze mujja kumpa ekya permanent secretary omuntu omugezi bwakola ki Kayiira yakube emmundu Kayiira yalumbako n'olubiri Obote n'amuzayo emisinde Museveni n'amugamba Kayiira okoze bubi omuntu alina amaanyi nga Museveni si bwe bamukola ki government y'amaanyi ng'Obote bagigonza mpola olumbye bubi bwe baamala okuwangula nkulaga omutima gw'omusajja Museveni nti Museveni mubi yefuira Kayiira n'enkanga naye tiyanenengana nabo nga Kyagulanyi n'empuga we bali bano ab'opposition gye muyina kati enenengana tenafunayo wadde nakafo ate nga banenengana kuba namba 2 kubanga opposition etumaking okulowooza nti yo yajja kukwata nga kyakumeka kufunayo musaala gwa parliament kufuna leadika na kufuna budget kati abo balaga bali content naye omuntu ayagala enkyukakyuka yadda tosobola kukolera mu government ya Museveni bweti kubanga ati njagala tukirize tugaane nina ebyana byenda bakusosobe nga bigaba Kyagulanyi yagwa that is a lie abantu basatu botasobola kusuula Museveni tasobola kugwa oyagala mazima oyagala kujubisa njagala mazima tonjubisa kati bana abantu basatu mu Uganda kitwali tebasobola kugwa Museveni tasobola kugwa kuba talina competitor talina competitor ali serious ayagala kumusuuza ntebe niba Besigye nga bali serious tebali si ku level ya Museveni Kyagulanyi tasobola kugwa kuba talina competitor tewali nabeera opposition figure ali serious Elias Lukwago abantu bagamba tumukoye biki kubwa meya ne Lukwago tasobola kugwa kuba talina ki muntegere bulungi tetunafuna muntu avuganya Museveni byaddala omuntu avuganya Museveni tayogera ku social media tabeera mu ntalo tabeera mu kuwalana 24/7 abalowooze kyo kujjako Museveni tebamu divertinga taddamu balabebe abanga abakasiya kabayita mama mbabazo alyo kamanyi kati eyo material ejjako Museveni
omuntu omulala yali asobola okujjako Museveni nga bamulyamu olukwefudisi yali General Mugisha muntu oyo yali asobola okukola ki naye kati ffe Bakyagulanyi babajja babeera ku social media netugoggana tesobola kujjako ki Museveni kubanga tuba tulyawo ng'ogenda direction Mpuuga n'akola wali n'akunyiiza n'osooka n'odda ku Mpuuga n'omuvuma emyaka 2 ogenda okujja wa Museveni nga yeetereza lyakupulukako dda njagala tukkiriza between ani andi kino kyekisanja Museveni kyasinza okuba kaweweevu tewali kantu konna kamutadde ku pressure tewali yadde njagala kikola ki kakitegeeza Museveni akyali w'amaanyi talina competitor namwe abagamba nti Kyagulanyi yagwa muli balalu Kyagulanyi w'amaanyi nnyo kuba talina ki competitor singa obaddeyo omuntu gw'olaba nti yagenda kukola byanjawulo ku Kyagulanyi ndigambi Kyagulanyi yakola ki yagwa singa obaddeyo omuntu alina manifesto ng'esinga Kyagulanyi ndigambi Kyagulanyi yakola ki nti yagwa Kyagulanyi tagwanga ko Kyagulanyi akyali waki w'amaanyi kuba talina competitor omuntu omulala w'okusatu mu b'amaanyi Lukwago yagwa gwe n'oboyogera oti nti nze bajjo njagala bwa meeya bannakampala bagamba ekisiru kyaffe kyekiki ne Lukwago tannafuna muntu amuzijja mu ngatto kino kiba bwe kiti Uganda tannafuna muntu ajja mu ngatto za Museveni kubanga statesman anavuganya Museveni n'okubanga oyina international connections oyina okubanga oyina empisa oyina okubanga tobera mu social media langozi oyina okubanga n'okutuukako kizibu nga saa zino obeera mu baluto onoonya ba president bame komanda onoonya sente Museveni tebamugisaako birusu bya social media yagicontrolinga olojja kulaba mu kulonda agenda kugijjako ate gwe social media ye mundu yo bivuuka bitwala bitandika okulegengeregeze ssaawa 5 yabadde mu State House yabbye bwe yabbye tadda mu kuvuma Katikkiro Katikkiro unawabanga akolera Museveni tekikwata teri muntu kubanga bogamba bovuma Katikkiro nti akolera Museveni kitegeeza oli musiru wajja kulwanyisa bakolera Museveni ate abakolera Museveni bosinga okwetaaga kuba be bamanyi ebyama bya Museveni gwe sobola kusanga okolera Museveni ng'otoli wa Museveni nenkwagala nze njagala bali aba Museveni balina okukola ki obasembeza oti abakwate bulungi balage nti gwe ate ogenda bawa Museveni byasinga okubawa naye bano bamanyi nti bwe tuvuma mutumulabise politics w'okulabisa tajjaako Museveni akolera Museveni nti buli olabisa omuntu n'ovuma kiba kikolera ani Museveni kati Museveni waanafuna competitor ali diplomat ng'alina message y'abavubuka kubanga ekizibu n'ategeera nti abavubuka baagala mirimu abavubuka bakozi abavubuka bakoyo okubali omuntu agenda okujjako Museveni yali ba competitor wani neba diplomat tebalina numbers si numbers ebintu bya kujja government si numbers singa Besigye yajjako Museveni yalina numbers singa Kyagulanyi yajjako Museveni ebitu bya kujjako Museveni funa abantu aba nga bamanyi okunyiga amapeesa munda bana numbers bamenyera ati ye excitement ya opposition opposition yajja ne be excited okuba boda babawoganira ezenduru n'emizira tegijjakani funa abalobongo yaba Batani munyiga amapeesa Museveni akatibesi yabadde muvunise yamaze kufuna numbers tebakulima ati bano awamma tebijjako Museveni nekati Museveni kiyakola yakwata Kyagulanyi n'amugobako abantu abagezi n'afula nupu ng'eyabahuligani buli muntu gw'olaba ateekako akakofiira n'akola ekintu ekijja ku nupu abawagizi yabawa Museveni kyokka ne mukama waabwe n'atabuuka kakaki nti owaka omukisa gwalina talina competitor Kyagulanyi akyali w'amaanyi is the leading opposition figure in Uganda because talina ki competitor Lukwago akyali w'amaanyi because talina ki competitor Museveni akyali w'amaanyi because talina ki ekyo kitwalibwa mugezi nga bajja okukitegeera era ojja kuwulira abasirusiru nga bawogana munyaapi nze ndi state agent ow'omugaso kuba ne wesiba state agent ne mba state agent nyoko tusi yagenda okunsasula ogenda kumpaaki tewali kati balina agenda okumpa ekyokulya kati oba ompita state agent oba siri nze nkolera bulamu bwange kukyuka kubanga siri mwana wa nnyoko omusala gompa genda oguwe nnyoko abeere bulungi kuba naye ndaba muwogana ku internet muli bamasiikini bazibu byateekawo akabadi ako bw'ojja n'oyogera amazima mu state agent kakati nze ndi state agent olumba manyi nobagerekera omusango kakati yenze nze ndi ow'omugaso kubanga ne bompita state agent ne bonompaana nti bajja oli waffe nga naye nga ndi wammwe bamasiikini abatasobola kumpayo emitwalo 2 ate mbivaamu abivuddemu tekirina kye kinkolera kakati bwe muba mwagala bannayuganda buli bwosanga omuntu anyuma ebintu bino bisatu nti Museveni yagwa Bobby yagwa Lukwago yagoyo muvumanga buvumi abasajja bakyali bamaanyi mu position zaabwe tiwaba kulimbalimbanga nti bakola ki kakati Mpuuga olugendo lw'abamutisse luzibu yalusudde mu ntandikwa singa yakoze lonche eyo n'atanyega ku Kyagulanyi n'atadda baanika n'atayogera ku Kyagulanyi mukatona mugula abantu abategera bandyegasse ku kati balabye nga omusajja ajjudde enge kati kankubula ekigendero kya Mpuuga ne Museveni katika nakaluke bagenda okusinga okubba Kyagulanyi nkiddamu kino nkisimba buli nkwata omuzira guno nkola ki Kyagulanyi bagenda mufuula wa kusatu Museveni agenda kuba number 1 Nandala Mafabi number 2 FDC ya Nandala Mafabi eya Mpuuga number ki number 3 Kyagulanyi number ki ko bagala kumulaga nti yakendeeza obuwanguzi obanga batambuza ki propaganda nti yagwa
baloza Kyagulanyi tekyalina buwagizi Kyagulanyi akyalina obuwagizi nange kenyini bajjo muwagira kwanza muwagiro sirindiga zasobola kuntwala nga agenda kuntwala ku ttale nga mbizi nze muwagira ne mubuulira amazima ate simwesibaako kuba si yantegeera talina kyampa waliwo abawagizi nga ffe nga ffe twagala kulaba ggwanga gatambula mu right direction si bino byabakadaama bano kuwoggana ku social media kubanga buli lwolikola strategy n'oganda ogikyusa bakyali emundu ya Nuupu bivumo sikuwaayiriza kugamba abantu nti bakutte embizi bwe bataavemu eyo mentality kubanga n'abaavuma tosobola kuvuma n'omala abantu ku mwaka ng'okyali ku maapu jangu abantu bawe content omutuufu bagambe tuvudde tutya mu bwavu bajja kugoberera tokwata bakazi bano abantu abavuma ne bavuma Katikkiro kati mayiga bunaku yeeyongera maanyi naye banupe bamuvumo bannayuganda kati ngai Museveni amanya weakness yo kati bwentekako enkofiira nenvuma mayiga oba ompita waaki oza tebanza okuba nti abamu bakozesebwa anti kakati mpuliriza kyennenya Nuupu butavaayo kuwegaana abantu abo nze bwobanga oze mu dduuka lyange n'okola ekikyamu nkugamba ssebo oyo si wange sikumanyi nilwakwa Kyagulanyi yakikolako nagabula yayambala akakofiira n'avuma taba waffe ekyo Kyagulanyi yakola omulamwa gwe nera ebisajja era byalemerako kubanga byo biramu kuvuma tebasobola bisasula nga tebivumye ate kati nakino kankikubuulire nti abeeyita aba Nuupu bawalana Kyagulanyi okusinga ab'Enialem teri w'Enialem awalana Kyagulanyi kati abakola byonna abakola bitoola ku Kyagulanyi beefuula ba Nuupu ow'Enialem owaddala ayagala Kyagulanyi afuke president kubanga ab'Enialem bamasiikini okusinga opposition ya wano ngaga okusinga ate abawagira government kati teri muntu alaba bikolwa Museveni byakola bibi n'atawagira Kyagulanyi era ojja kwewuunya nga Kyagulanyi wali mu nga yakajja nti government ya Museveni 90% yali emuwagira nga tebanamubrandinga nga hooligan era ekintu ekisinza okumenya omwana oyo butabuuka katego ka mulabe nti omulabe akola bw'ati ajja n'akukyayisa abantu bajja kugamba amazima nayagala oli akuwaanawaana naye nga agenda kukola damagi ya myaka 10 kati ate ekizibu ky'abakulembeze ba Africa baagala nnyo okubawaanawaana saawa zino omukulembeze gamba nti bajja oli wange olina muwamba ne Kyagulanyi tosobya tokola nsobi gosinga nze binabigaana ndi musajja mukulu nsoma nina family sobola kubanga mwana muto ate nkere kuwaana Kyagulanyi wabula wakoze ekituufu mugamba nti kinakoze ki kubanga at the end of the day mwena mugenda muleka ofe tusigaze Kyagulanyi waffe kubanga saawa zino n'abaasama teri bamanyi Kyagulanyi nga ffe tumumanyi kati ffe tuba tukola ebintu bino nga tumbala ne future kwa bano abawogana ku internet bajja kutuuka kati ennaku zino bamuvuma bonna baasirika bagenda kudda ku nkondo y'ababajje tusigale nani Robert Kyagulanyi setabwa tumusigaze kubanga tesobola mukkiriza kola nga akwatira election ebinesi kola ki kati that's why abantu bantekinga bagamba bajjo tamanyi kyayagala kyenjagala nkimanyi naye singa kiba kituufu nga kyamazima kubanga zinava mu level ekyamuwukiriza enonya comments ne like olaba programu yeeno nenfuna abantu 5 ne bagiraba nga bategedde nsinga emitwalo 2 kyobola nzikyakola programu zagala ku trending ebimwa mbanange yasabudde ebyo nabikoowa njagala abagezigezi 2 okusinga abasirusiru 100 nze okundaba abantu 3 ne bategera baga kisajja kyogedde amazima ne bakola byenkoze nsinga gwafunye emitwalo 2 nga gyonna misiru kati bwe buzibu kyobola abaana bagenda mu makomera ne badda mu free nga tebasobola kusindika mazzi kuyamba baada abo mu makomera kati ze mbaana abagagga mbeera ne hamu omu okusinga bannayuganda milioni 5 batalina kye banyamba kati ye strategy nakola ki lwaki vola nga bwe tukola programu zino kyazanya abantu abagenda okuyamba eggwanga okuva mu bizibu byedirimu okusinga okubawaana bawaana Semogere yafuna ki bawaana Sebagala yafuna ki Besigye bamuwaana yafuna ki Bobi Wine bamuwaanya afunye ki bano bagamba abantu bala mu magoma kati ze binnayuganda mbimanyi byankwe bigenda ovuma Kyagulanyi bw'ataakola strategy y'amagezi namulabe yatandise yaba agenze ku parliament namulabe ejjo nalabye ekifaananyi ekirungi nalabye Kyagulanyi Mugisha muntu Winnie Kiza kati opposition bwetu bwino okukola ki kati gaba agenze ku parliament jjo beeronde mu candidate omu ajja avuganye Museveni bw'obanga tebalina maanyi gakola plan B tugambe opposition ya wano nnafu erowoleza mu kalulu kale nga twabalabye ejjo mu parliament mweronde mu candidate kiki omu Lord Mayor tugambe tukagogwe Lord Mayor Kyagulanyi gwe president tetukuteekako muntu nti FDC webeerona tugambe Kawempe wayiswa mufumbiro tugambe Wanyanjula Dolini wawa Nyanjula ani Dolini Nyanjula bakasala wawa kakati ne tugambe Nyanjula bogenda wa naye tujja kuwagira nupu yo esimbye ku muntu ki kati abantu bajja kuddamu bakomyewo ekitiibwa kya opposition ne kati opposition yaggwa lwa divide and rule FDC yagala leader of opposition nupu yagala leader of opposition JMA yagala leader of opposition kati opposition yeesudde yeraga nti eri mu business
Ekyokujjako Museveni yakola ki? Omuntu ayagala okujjako Museveni mwegatta opposition yonna ne mugabana bulungi ebifo ne mugenda ne muzoganya. Naye temusobola kuzoganya nga oli ajja kuba FDC ajja kuba bakalo wa no part mulabo tunuzalinde kake. Neso we mugamba nti katufena tugenda kuuma kalulu ka Kyagulanyi Uganda yonna. Museveni bakakwatako tugenda kuteekawo embeera mu Katonda Museveni agenda. Ne Museveni akimanyi nti opposition nekera ne yegatta tasula. That's why atekamu bad element C. N'atatera bampuuga n'aleeta bandi batabule. Kati njagala opposition e boycotting empuuga bagambe nti FDC DP Jema twegase ne Nuupu tulina single candidate omu mpuuga akola bibye bave bamwegaana kojja kolanga opposition ekoze eki nenga Munnayuganda nkiddamu nakyo genda ku kwezi bw'otolira ba Munnayuganda nga bataddewo single candidate omu tolondanga Nuupu bw'eritekawo candidate NRM neteekawo FDC neteekawo Jema neteekawo akakalu tekaliyo nakisoboka okumuleta kubanga nigoba buganya neke nyinta tudde ati mpwata tudde ate netakyagala okukolanga byegasa divide and rule bano balina kumanya nnaku eruma abantu Besigye ave mu kkomera akolagane ne Kyagulanyi balukwago bamuntu bagaye tulese Kyagulanyi tugaye ku Bwakampala tulese kintu kyangu nnyo bagabana ebifo bote basobola kugabana bifo bagambe kale mufumbiro tukuwadde Kawempe tutwagala FDC Lukwago tukuwadde Kampala tutwagala Nyanzi. Museveni asobola okugenda kati ekizibu kya Museveni nti opposition ye muyamba okubeera mu ntebe opposition lwerekera nezuukuka nemanya nti bannayuganda baakowa Museveni ompulya bulungi neteekawo candidate omu ono Mpuuga ne bwajja n'ekisinde kye Katumba oyo ne bwajja n'ekisinde kye bannayuganda bagafu tuli ku Lukwago na Bobi Wine na Besigye kwa bategera nti opposition etandise okukola ki naye olunaku kolola ba FDC ng'etaddewo Nuupu ng'etaddewo ng'ebibiina eby'amaanyi bitaddewo nga buli omazze bibye omanya bakolera Museveni. That's why nganze professor tolinda ba mukaluka wa Museveni abantu banega yangu wesimbe onemba gamba saagala zikubanga saagala kubeera mu kintu kirimu Museveni umanyi kati okucha wa Museveni kino kankigambo ina kumusemberera boti tali muntu ali kumpi na Museveni amwagala bana batamanyi bibubi wa Museveni bamwagala kiba kirungi nnyo kankuyigirize kino nakyo kigenda okigamba abantu nti okkirizanga omwana wo nabba buli kimu kyayagala nakola stage yonna omwana nakwata mu nvezo kya nezimana mocha namanya nti omwana taliddamu kwata mu nvezo kya kitegeeza alimanya nti sigiri ekola ki kati fa abantu abali basemberedde ku Museveni fa bamanyi omutima gw'omubi tosobola kumanya mutima gwa Museveni ng'omulengerera eri era kino kankikubuulira abantu abali okumpi ne Museveni bamusabira ddani naiti kuvaako era nekimala kikyuka olabira ddala nga n'abadde akumba Museveni bwati muganga akobera lwaki nga bamufunamu ssente bagagawalidde kati abamufunamu batono Museveni okumufunamu olina kubanga oli mubbi oli mulimba ng'omanyi okuwaana ebintu bisatu ebikufunyisa Museveni musange ng'oli mufere ng'oli mulimba ng'omanyi okuwaana naye kati bano ab'amazima bano abasajja abasirikale abatendeke tebalina kye balina omanye eriya Kateegaya bwe yafaafaanana ndaga ekizimbe kya Samusoni Kiseka kye yaleka kati balina kibafunye kakati abo abantu singa Kyagulanyi alina empisa n'abantu be singa Kyagulanyi ye president naye Museveni yamanya nti omwana ono alina amaanyi mangi kansuke muteekamu ebivubuka eby'empisa embi ompulya bulungi kubanga Kyagulanyi abantu bangi abali mu NRM abandi badde bamuwa information abandi badde bamuwa ne tips ezijjako bamutya bamanyi is a hooligan singa omwana oyo yeegonza nga Museveni bwe yeegondeza ku Obote singa tuli mu State House singa nze nkulira enguudo Minister w'ebyenguudo Bajjo singa nze Minister w'ebyenguudo naye kati Museveni yagenda n'akwata bambegabe n'ajja n'abambaza ekifaananyi ky'enkyukakyuka bo baliwo okutoolako obutozi buli lunaku kuvuma tebaba abantu bakulu bitiibwa naye Kyagulanyi najja n'abawolereza si bunyiivu kakati obunyiivu buyamba ki nga tolina nti busiru si bunyiivu Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Ssenkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba omulanzi Jafari Ssenkubuge Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwe alina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga kaza wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majinni
emizimu, embeera embi eya buli ngeri. Mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire. Obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga. Aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bookwata eryato ku mwala Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari. Oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba. Oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala. Awo omulanzi Jafari Ssenkubuge ye n'obanga omukwasizza Kibyago kuserengeta mu Kulubagga. Lili Puzzle ne Gravity omutujju enyimba zaabwe zawereddwa ku BBS ne ku CBS. Ate babalagidde oluvannyuma lugano okujja mu kakiiko babalagidde bagende beyanjule ku poliisi ne mu UCC. Kyekiddako gwe ng'omusajja aludde mu ndongo eno abayimbi bawabula wano na wali endongo ogitegeka embeera bwe tuyeeriwo ku basajja abo bayimbi ate nga mikwano gyo era otugambye nti ne Lili Puzzle ogenda kumutegeka. Lili Puzzle ngenda mutegeka naye nze ng'omusajja omuzadde ate omulokole nvumirirwa ekikolwa ky'okuwemula eggwanga lino talitereeze nga tudda mu kabampaani wa social media ligenda kwonooneka. Nze nina omwana bamuyita Kendrick namusanga ayimba empisa omusawo nawulira obusungu katankikube nenge nenkibuuza wabi nakinga nabirabye ku TV nti bwe tunaavaayo bwe tunaagaana otutereeza eggwanga lino ng'abakulembeze oba ng'abazadde kale oyinza okuba toli mukulu era oli muzadde nti kalica yaffe efudde nnyo era for the first time nasanyukidde Katikkiro wa Buganda kuba Katikkiro wa Buganda yinanyini lulimi Kabaka yinanyini Luganda. Tasobola kujja n'owemulya mu lulimi lwa baffe n'asirika busirisi. Era Katikkiro nalabye banne muyembe guno ne sinalabye ebisirusiru nga bibuukira Katikkiro. Katikkiro atavaayo ku nsonga ziruma Buganda. Ensonga ziruma Buganda ozimanyi nnyo nnyoko. N'otunula ekivubuka muveeyo ku nsonga eziruma Buganda. Eziruma Buganda, Buganda ya nnyoko. Bugireke ensonga ziruma Buganda. Ate era Abaganda batazifaako kuba Baganda. Kati teri Muganda mutuufu ayinza kukyamuka. Mukama ansonyiwe siri tribalistic. Nze nsinga obutayagala tribalism. Abanyarwanda abeefuula Abaganda be basinga okwagala nnyo Buganda. Era weegendeza nze ng'omusajja Omuganda nze teri Muganda yeewaana nti Muganda. Kinze kindimu nakyo seewaanako nti ndiki. Kakati buno ebinamawanga ebijja ne bivumaganya Obuganda bye byefuula mu byagala nnyo ki. Kakati Katikkiro yabadde mutuufu ku nsonga nti tosobola kujja kukwemulira mu lulimi lwa Buganda nga ye mukulembeze. Tukirize tugaana okuwemula kubi. Nze Gravity ngenda mutegeka era namulanga ne Lili Puzzle namulanga naye nabagambye okuwemula kuki kukendere si kirungi kije mulaga yanga generation singa tetwalina culture nga singa twalina madini singa osanga mama uno omuzaalamu singa osanga omwana omuto n'omukwata singa tuli ebisiyaga kati Katikkiro yabadde alwanirira lulimi lwe. However much nvumirira abagamba nti Gravity ayitayimba mu lwe waabwe that is tribalism. Nze sinanya Gravity nti akozesa Luganda okuwemula. Gravity munenya nti ekikola ky'okuwemula kyakola kibi naye saagala nawuddemu enjogera egamba mulwaki abirimba mu Luganda. That is tribalism. Tukkirize tugaane nze eggwanga lyensinga okuwa ekitiibwa ffenna eryatuzala Banyoro. Nti Obunyoro ye Mother Kingdom ya Busoga, ye Mother Kingdom ya Tooro, ye Mother Kingdom ya Buganda. Obunyoro ye maama waffe ye taata. Era bwe nkusanga onyoma Bunyoro nkuvuma ne nkukuba. Bogamba nti Gravity Munyoro ayimbe mu Lunyoro. Kitegeeza that is a childish stupid statement. Gamba Gravity nti okwemula kubi mu lulimi konna. Okwemula kuba kubi mu Luzungu, okwemula kuba kubi mu Luganda, okwemula kuba kubi mu Lunyoro, okwemula kuba kubi mu Lulango, okwemula kuba kubi mu Lusoga, okwemula kuba kubi mu lulimi. Ani ivo ekibi kiba kiki? Kiba kibi. Nalabye omusajja omukulu sagala mwogera linnya. Lwaki muwemula mu Buganda? Waliwo abantu abalina tribalism ebyekisirusiru. Gravity ne mu lulimi otokkirizibwa kuwemula. Ompulira bulungi siri Munyoro. Siri Munyoli. Nene mu Lunyoro tokkiriza bakola ki? Kuwemula. Okuwemula kuba kuki? Kuba kuwemula. Fina Mugerwa gwe mulaba. Musamba radio. Fina Mugerwa si yekozeseza ebintu ebyo. Yabadde order from above. Kiranda kino mukirabanga ekyokusaaga. Fina Mugerwa talina maanyi nalagadi kuyita Lili Puzzle ba Gravity. Bafunye order. Teri omuntu ategeera ebitongole byente bisobola kungana nga twali muntu munene abiragidde. Nze simanyi ntegeera y'abana Uganda bwe mwakola. Meeting eje mwalabe tiyabadde ya fina talina maanyi gatuuza meeting ki yabaddemu abantu ab'amaanyi ne police eyo meeting kitegeeza fina radio ebika bubisi
Gobove no samba radio oba malabudde amanyi fina ge gayina oba yatuziza meeting munene nnyo. Era njagala bana abaana baliro pazo bawuggana empola. Kubanga fina talina buyinza. Yes. Era fina talina maanyi. Ne b'osuwinga fina oba osuwinga mpewo. Eyakoze ekintu kino munene nnyo yagambe mugende mukwate ku ki? Eyakikoze yadagala kukwata baliro pazo na bulabi n'agamba katusoke tuyiteko mu structure bwabaki? Kubanga between me and you talina maanyi. Yes. Watu wali federation eri mateeka byonna bya bimpatira byatebwawo omuntu omujje no sale. Kebe ya Kenzo wagulu. Naye talina mu constitution talina ki? Muganda wange ekintu ekyatuddawo kye nalabyeko ekiri mu mateeka yabadde UCC, yabadde police na UNCC. Kwanga bya proving by parliament. Naye buno bwakina simanyi wuma. Simanyi akina federation ya Kenzo ebya kimpatira tebina kye binza kukola. Kazi kanale mu parliament legal entities nga ziri mu kintu kino nentegeera ono sifina it is an order from a big person. Kubanga omuntu watuukira kutuuza police n'atuuza UCC n'atuuza UN awo kitegeeza oba ogenze mu mateeka amatuufu. Kati nga liro pass tonnawoggana ne gravity soko omanyani yatuuziza UCC. Eyatuuziza UNCC ne police. Kati nganze bajjo wenvira yawo ne ngamba bana bavuka basoke bakakanya omuliro. Togere bulungi kwanga feze ngenda tegeka puzzle. Tuba guiding baleme kuogana nabagamba ekizibu kyensi kye tulina kuogana nnyo ku social media. Paso no bono ogana no weyambula no laga akasoro nga baganya okubaninga tojja kuyimba. Gravity mukwano gwange nnyo gwenjaga ne bono vayo no damu katikiro wabugana kwa gravity okuddamu katikiro kikyama. Ne katikiro yali imbyemu ko ne katikiro naye yatuyimbyemu kubanga nyimba BBS tekuba nyimba za bana. Yes tezikuba. Ya katikiro za bakwadde information infu. TV zo genda ogule motoka. Babi kubakodda. Ne kati zine za gundi. Kabegenda ogule motoka. Teri BBS tekuba nyimba za bana Uganda erimba. Wante wali TV ebolanga BBS na CBS. Nibaziza. Chovola banga futo yagalya ku YouTube zafu zi TikTok zafu twesonyiwa radio za Buganda. Chokana ne bali jo kulwanira kabaka fa basooka. Olaba naffe abalwanira kabaka ne katikiro tebatukyaza. Nenga nyimbe. Olaba kyagula kisoko sirike. Nyimbo bulungi. Bakubaza mikwano gyabwe. Bakubaza mikwano era katikiro manyi oli muntu mukuto dibwamu. Bakubisiza. BBS ne CBS wamaze budde ogamba nte kuba nyimba z'abaana kubanga battekola ki? Batezikuba. Katonda yaleta social media yatuonye jogo lya CBS ne BBS. Yatuonye jogo lya mainstream. Wano tulana ku YouTube nokola information ya muntu yena najikola ki? Na yedda. Ate radio zireme kuloza nti ze making abayimbi. Kati yenkudi baluulidde ku internet. Nga beat bo yakukola. Beat no sijina ko buzibu. Beat akasajja kali kamu ka assistant ka George. Akakeni ale munnyo. Abasigadi bamukunja tebalina buzibu bakadima tebalina buzibu George talina buzibu ne wala uno bwa assistant babusigiramu ne bubera out tebulina bwakola bulingiriza just mu masikini bwa Katonda ompulya bulungi sibalina ko buki naye kati mbadde ngamba nti CBS erime kulowooza nti erina kyeyinza okwongera ku muyimbi ennaku zo tulina zi Galaxy zireeta abaana okiwulira bulungi radio nyingi ezize zikola ki ne TikTok yaleeta alien skin TikTok yayitako ku CBS oba BBS. Kati mulekera okanga abantu okuzanya nyimba zayo. Katikiro sikuddamu nkwagala nnyo era nze nkulwanirira naye bakulimbye BBS yo ne CBS tekuba nyimba zaki. Z'abavubuka. Akasajja okusanga akasajja mu BBS ndowooza kakatonda. Baga ne babusigiramu okola ku TV etali yaabo n'osanga akasajja simanyika producer ne Roza ndike kasalawo ne Kaloza kagenda kwetikka ebyuma kagende nabyo. Nzatere juguli nagana. Osanga ka producer ne Kaloza nti TV ya nnyoko. Ashtegera bunu kyenkugamba. Kakati liro puzzle ne gravity muve ku bintu by'okwema tulina okomyawo kye bayita kalicho molozi. Yes. Katikiro wa Buganda webale nnyo tukwebaza omunanga gwe wakobye naye abaana bano batabanyi bo ojja kubaddiramu fiina mujja tutula n'abaana bano mubaddiremu naye yakoze omunene yakoze olukwe luno wakoze kirungi okuzaawo mmolo naye banaakyusa olulimi basonyiwe basobole okugenda mu maaso n'okuyimba babeerewo. Tuleme kubanyigiriza nnyo tebasse muntu. Era nakyo ekikolwa kye mwakoze mwalaze nti Uganda ekyayina amateeka. Naye kati boba okuba okola ki? Owumbirira. Mpazo nja kwogera naye ne gravity nja munonya twogere. Mu baana mbaleke bano tesobola kustoppinga muntu ku Christmas. Pazo musajja munaku. Gravity yakafirwa nnyina. Omugano okuyimba. Gravity eze nyimbe nnyali simanyi abacha omunyongoti. Owulira ebyo bikomye
ne bakwakaze tobiyimbya naye nga kyemmanyi tujja mulwanirira ayimbe fe tujja kubalwanirira badde ku stage bakole ki ani kati bo bagamba nti bebafunamu ebyo kyogamba Sebata mwafuna Lutalo David Lutalo mwafuna Shiba mwafuna kakati Winnie Nuwaji mwafuna osobola kati Gravity yayimba ayamwe njagala olimba ayamwe wina tulwamukolera sene nafuna Kalona togo yabadde ku Hotel Africana abantu bazinde bamulaba Kalona bya musaze tuddamu kulimba bantu amaziga Kalona Ntongo galimu tuddamu kulimba limba abantu wano sinalaba suya sazenga ya Kalona Ntongo Africana ne Masaka byasaze byalinga Big Guy shozo neza akoledwa weekend zasaze ne banaye Big Guy wange nanko mukubira kanu temumusekerera nnyo mwana yajja kwetuga era Big Guy ayina omukisa kati waliwo diversion ya Gravity ne Puzzle baida katulaki yarese kyaliro Puzzle yarabe nga Big Guy agenda fira mu nyumba na leta kya Gravity ne Puzzle singa kati Big Guy singa bamukubidde ennaku 3 ne diversion ya Puzzle ne Gravity tujebaza okujja twebaza Fina twebaza UNCC okutuwonya bwanga omuntu yabadde agenda kufa Big Guy yabadde asobola okukola ki babadde bamutandise ebyaddala Big Guy nga inspiration muluma Big Guy wamatofayo nze ngenda kuyimirira naawe tujja kuddamu tukolera nki yaffe entuufu va ku baana abakusekerera nze nkimanyi oli muyimbi wa kabi ate Big Guy ye muyimbi ali international mugateko ne kuli Puzzle nga bogendo bate kane mugateko gundi show ya Little Puzzle mu Valentine ngenda kola show ya Little Puzzle Valentine tujja abe Masaka tugenda bakola festival Little Puzzle abayimbi bonna bagenda muwerekerako Little Puzzle asala omuliro namulabya awogana tujja kugana abantu abatuwulirize batuwe tuddemu tuyimbe kuba sitebamuganye mu mutima mubi bana bakikoze badde batasa kalicha kuba nange nina abaana omwana bawulira ebintu ebiwemula nange sisanyukanga omuzadde njagala tubere harmonized tubere harmony Little Puzzle bagana ekintu muyiye kireetera abayimbi ekyo bana Uganda butabawagira kati Big Guy yakoze show ne musala banawe mula nga mugaba Big Guy yawe mula namwe bana Uganda muwagira abantu bammwe nawe bana Uganda muyina emitima emibimbwa mmwe abana mwaba baletera okuwemula mule abana mubawagire baleme kugenda mu depression kati Big Guy asobola kuvayo n'ekigambo n'agamba nawemula kubanga ebera stress okuwemula ebera stress kati Little Puzzle yayimbe motoka ne mujagala nayimbe kati byaddako emyaka 6 yonna nga temukola ki kati muwulire enkudi naye nga babiwulira kakati tusabo bana Uganda bagala kutandika okubiwulira Little Puzzle yimbe ebintu ebyamagezi program eno njogedde nnyo nkooye kamudiza akazinda lokena kale toyanzege mbadde Professor Bajjo tukwagaliza akaseera akalungi emizino agenze najo kale tukwagaliza akaseera akalungi Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan ne ku Extreme Wagwan tulabagane kale toyanziza nnyo toyanzege ndi wano ne Professor embozi mujimbe accident yamulete chiwalata akwase ekisa katongole omutongole watulekera omusajja wano mu America no program ogenda giraba muno bamukuba akawumpole bamwabya gwe nodduka mu America nga mulidde sente katongole sibayina bwe ebintu bikutambulira bulungi gyoli bananga labye katongole omutongole mmononyeza ku mbozi yugi omusajja gwe yaleka producer amitani promoter je bamita Extreme katongole dali amanyi katongole amanyi Extreme akasajja wakaleka kafuna ekiwalata ababbi bakabba katambula kwogera ko kakasamba bipapula katongole omutongole boyina yo ku dola kaweereza ale katongole lukopi katongole akokusente lwalinga wano nga luyina mu kubusene nga katongole omujja ko omutwalo katongole okuwa omuntu dola 10 nakuzino bangamba yafuna mu kusente katongole omutongole yafuna mu anyirira nokugeja baida katongole omutongole yandika ku beat program je nego bakumanyize nine entondo kayo program jina linga nkola ne kadima ku Saturday kasabata ndiko konsili wali yako mulina kogerera mu 7 nenjivaako omasi kyakula bina kusino yo program ne kirungi omuntu gwe naleka yakola bulungi bangamba akola bulungi omasi kyakula katongole omutongole yanteka ko yo program nno yankako jjukola naye nali sikola ki wali tojagala Mayanja minister Mayanja yabakubira n'abatisa kati walo kogundi ka assistant ka George kayina olugezigezi kayinzo gamba radio yako radio ya muzungu walo omuntu bateka mu position nga bo katonda yabulogera kubeerawo nga busirusiru kamera ali kulingiriza kayinzo ga kayine sente zigulu omulongoti makampani zona mubamu obusajja bw'emitima emibi nga bwenyale mu nnyo bo bugamba ekintu kyaffe bakitwala kakati ndi ku YouTube ngenda kwogera byenjagala gwe ka assistant George njagala olabe program eno olabe nti these are programs abantu zebagala okulaba si ebyo biredio byo kuobeera no woyirako abantu amateeka lady eringe ya nnyo Professor ng'obusungu nga bungi si busungu obusabe abantu batumanyira kati mukivire no katongole omutongole mmanyi nesonyiwa okuboogerako kubanga ebiseera ebisinga obusajja sajja obosanga bwasiwuka empale mu bitongole buba bwalemesa abantu bangi emirimu tebukulaakulana bubeeraawo ku lediyo bufiiraawo ne babuziika ne bufa nga tebulina nekibukoledde eggwanga
ojo osange bu idi obukozi kozi simanyi bu manager buli okubona buzunzo olugambo ate bwefulambo bwasuma bulina olugezigezi nebo masiikini buzibu Katonda talina Katonda okufula masiikini akebera mutima Katonda okuwa omukisa era kyovulanga si buli muntu asindika ekigaali nti yayitaga kusaasirwa osobola okukwata ssente zino oziwa masiikini gosanze ku kkubo ng'owulidde ekisa omuyambi yeefudde omulema n'agenda n'akuloga n'agamba lwaki ampadde emitwalo 2 ng'omwana wange si yazimpadde olina musanga n'omuwa emitwalo 2 n'akuloga n'agamba n'azitwala ew'omuganga nga yagala omwana we yaba afuuka ekyo ky'oligwa amugabidde ssente naye ng'omusanze ku kkubo masiikini kati Katonda bwe yali atonda ensi eno yagiwa buli kimu yateekamu abantu abalungi n'abaki n'ababi kati abantu be mulaba bonaabona ku makubo ziyali nteekateeka gwe lwaki sigga oli ku kkubo kati Katonda yalaba nga singa teyali ku kkubo ng'asabiriza yandibadde mubi nnyo n'amuwa ekibonerezo ekyo buli muntu gw'osanga nga mulema Katonda aba ayina ensonga lwaki mulema ffe tulina omulema mutegesi wa bivulu bamuyitanga mango naye ayina akavuyo manga abakuba n'amagulu gonna singa ndooza asiba atuga bantu kati Katonda kamugyeko amagulu mukendeeza amaanyi okumanya nti Katonda yasalawo ono omusajja abadde atunyumiza producer tekiwalata nti accident bamukuba akawompo ne kaatika naye kati lwaki teyalemala era lwaki akyategeera kulaga nti Katonda asalawo era gwe buli muntu andaba ku mboozi muyuggi buli masiikini si kirungi kumusaasira nnyo ate olumu Katonda abonereza nnyo ffe abayamba bamasiikini tuba tusazaamu enteekateeka ze ez'abantu abo okubonaabona teri muntu abonaabona nga Katonda talina pulaani ye Katonda agana nakuba mmira bw'ati mu ggulu n'agamba kino kibajjo kirina omutima omubi kankibonyeebonye kankimma ekyokulya kankisuula eddalu kankifuula ekimasiikini kakisindika ekigaali kakati mwegendereze nnyo ebyo ebintu ebijja byegonza ebyo ebintu ebijja bibonaabona kitegeeza birina abantu be baakosa kakati okimanyi nti okubonaabona kw'abantu okusinga kuva ku bakazi omusajja ogera n'okwana omukazi n'omusubiza eggulu n'ensi oluusi omubbye mu bufumbo oluusi ayina embuzi ogimuggyeko omugambye bebi ngenda kuwasa bw'omala omumanya ng'ogenda ofuna ku mulala buli lwakaaba amaziga ng'akuba wakati n'agamba kale embuzi yange agitwalidde bwerere kwe kusindika ekigaali kakati nga gwe bajja ova eri okoze ssente zo ozijje makubo matuufu owadde masiikini gye baloga okubonaabona nekusiga ku bisiraani by'omuwala w'embuzi oli gwe yakola ki ate mu abasajja baagala okujjajjako embuzi mu byegendereze kibi nnyo okujjako omukazi embuzi oba okoze endagaano etaga nkyova nze saagala mbuzi nze saagala kujjako omukazi mbuzi era bwe nkukwana n'oŋŋamba nti oli vagini temba saagala nze mbadde nnumanya omukazi gwe ndikwana ng'ayina embuzi gwe ndiwasa kuba tuba tukoze endagaano etaggwawo buli musajja gw'osanga abonaabona mu kibuga yajjako omukazi embuzi jukira mu kujjako embuzi process eba ya musaayi mukola endagaano mubule bakiyita virginity breaking nti buli omenya oba okoze endagaano yennyini n'omuntu oyo okwesiba obulamu kyovulanga abawala tebakyawa abasajja babajjako mbuzi ebintu bibiri abakazi batakola takyawa musajja yamuzaalamu omwana omusajja yakyawa takyawa musajja yamuggyako mbuzi omusajja yakyawa naye kakati lwaki abawala tebakyawa abasajja nti beba bakola endagaano beba baleeta omusaayi buli kintu ekireeta omusaayi kiba kikola ndagaano kati nganze omusajja ow'omwoyo pasita buli lw'oyingira mu ndagaano kujjukira okwegatta kwennyini kwa ndagaano abasajja bankubira amasimu bano bandeke bagala interview nze nako okwagala nti abasajja abavubuka mbabuulira mulekerawo okwegattagatta n'abakazi b'embuzi omukazi w'embuzi mukwane ng'ogenda mumuwasa naye buli lw'oli buleekinga virginity ye n'omulekawo kyovulanga abasajja 80% babonaabona n'abakazi ate abakazi tebabonaabona nnyo kakati gwe muvubuka alaba bajja okola ki weesonyiwa ebintu by'obwenzi naddala weesonyiwa abakazi b'embuzi obeesonyire ddala balaba edduka twala bano abaawolongoka abo bayitaayitamu edda ebisiraani gye birimu abo n'ebiyinza obutakwata kakati ekyo kubanga jjukira sex bisiraani ungodly sex is a curse is a sin before God so buli lw'okigendamu oba okokola bisiraani kakati ogatta ebisiraani ogatta ekisiraani ky'embuzi n'ekya sex oba ofunye ebisiraani bya mirundi emeka byebyo ebitakotoka bosanga basindika ekigaali abasomba amazzi ku kyalo bosanga ku kkubo bosanga balemala baba balina omuntu gwe bakola ki ate abasajja mulekerawo okwana abakazi nga temugenda kubaagala mulekerawo zanyira ku baana abawala abo basiba ate be basumulula ojja weegendereza omusajja ng'alina omukazi akera waka kumusabira oyo omusajja alina omukazi alina prayerful woman tasobola kubulwa ssente nti bano abakazi Katonda engeri gye bazaala Yesu Katonda bwe yayisaamu okuzaala Yesu kati yabawa ekyenkizo nti basiba ne bakola ki nti abantu abasinga babonaabona kubonyaabonya baana bawala nti buli webaka ku mwana omuwala ng'omumalira mu bisiraani waliwo abasajja abavuga turera mbalaba nnyo eruka yaawo ebisiraani bwe babimalira mu bakazi
kubanga buli jaba je bavudde basibira kakati wayonga bakakusala nga bakakukomola era bagamba gendo ofuneyo omukazi omaliremu ebisirani kati ekyo kyabulabe nnyo golozogeze mumalira mu bisirani kumba oleeta byewaabwe kakati abasajja mwesonyiwa obwenzi n'abakazi b'embuzi tugende ku mulamu ogwatuleze sagala kulwa nnyo ku bintu bitagasa ekyo mbadde ndi ku kino cameraman ogwo bayiwa akawompe yawona mbadde mulaga balema banne nti babonaabona nti at least yasobola okujja ku kamera n'akola ki n'akwata amekansala atukutte bambi ate kamera agimanyi ne baamuyiwa obwongo bw'ababbi baamubba nga ategese Mr. Wind yeyabulirawa si yayiba njagala kugendako Juba mwali kwa Eden Service paka gye bakubira yali mu byalo bali mu kyalo namaliri ninawo ina amaalo okusa milioni 12 atogenzo wali oguze chapa tebali kale bakuba kubanga omuntu ategero beruta ne sente nozunga nazo milioni 12 ku bantu b'ekyalo kati omuntu w'ekyalo milioni 12 alaba nga zali milioni 12 okitegeera wawona ate singa bakutana kutta ne bakuyamba buyambi katonda yakuyamba tugende ku mulamu okutwese njagala Professor Musanze wano agenda kutubuulira lwaki bawo mudate yakyali ku university je Musanze wano tuze wali awango okukyama gokulagirira kati tasobola bya bifo byetu beramu tobisobola era nakulagirira wano kwe kumpi no kyama nga kifo si kyono kisobola no ugamba ku Serena era ntuka kati nakulagirira sawa 5 tuse sawa 9 kitegezo badde obuuza mu buseri luddawa wala mbadde bubezi wala public university kubula nakujja nabadde nyamba gwe kubanga ngenda jinja ate wano kwe kumpi wensobola okukyama nenkola ki netukola kakati sigamba nti baawumula ababikimpisa obuyise kuyamba gwe na kusavinga transport bo ngejo tunafuna nnyo sente ziri awo ku YouTube katusaba abantu balabe video tufune ka motoka tutambule nga tutu kabuli ayine motoka tabana bizibu kimanyi ne motoka bizibu katonda asobola kuwe motoka nga tasobola kugula mafuta ebizibu nate yangu yakukubira katonda asobola kuwe motoka nga tasobola kola service katonda asobola kuwe motoka tasobola jimente yine nga nabizibu sibuli ali mu motoka nti yali obulungi bana Uganda mweje banjagala jimpe nga so jimente yine bana Uganda mweje mentality kyabamwe motoka bakitwalanga kyabugagga kati zine motoka zanjawulo nezo nazantama era nefundikira mvuga kikuluga nakali kayibulidi kwanga byebyangu yobulamu bino bifodi bimalako emirembe ebimotoka byonna byantamazi nga motoka just is a necessity abantu abo abanaka motoka nalabanga ayina obugagga ate nze ndabanga oba nkunyonyolo nkirabanga ekikopo ewaka emotoka is not an asset kya bulijjo kiri awo kiriga muntu kuzimba amaka gasulwamu n'agamba nti nina asset amaka g'okusulamu si asset emmotoka those are necessities those are basic needs that's why ne unyonyo mutajja mukaba nayi nazimba amaka ne bamulabanga omugagga tibannange ndine emmotoka ne bamulabanga omugagga omuntu kubayita omugagga ye muntu ali werethe ye muntu alina amataka alina assets yachi bayita nani current assets fixed assets je bayita obugagga omuntu ne current assets alaga obugagga current assets mwe muri liquidity anti nja kutwala mu account so wonge equity bachita equity and liquidity sente zigwa under capital gwa under equity omuntu alina add cash kati nga alina bumbi bubiri asinga omuntu alina amateka mu Kampala plot 10 nti omuntu alina add cash osobola kuba netaka zene takawe kitendera ne motunda nonya abaligwa naye nagendo ligula asoka kunsaba sente za search kala onentegeera nti omuntu omugezo ina kusinga kola nyo daire income omuntu ayingize emitwalo 5 buli lunaku asinga omuntu alina plot 10 ono emitwalo 5 asobola sangoli wa plot nyingi kabulidwa azigwa namudondola kitegeeza nti bwofuna sente tosoka kugula plot soka kole business omuntu alina daire income mugagga nyo kusinga ayina ebikalu giga mazima abagagga gibatyo bagamba abagagga bagamba zimba akayumba simanyi gula akamotoka kakati baba kulimba omuntu ngo alina daire income omuntu asika chapatize midala je 10 nga bunako afuna emitwalo je 10 asingo na inetaka eritudde twalirinda baligule nze nafuna ke ekizibu nennonya abagula amataka gange nabona obuza omukyala wa chicken tonight eyantaasa kugula ko ettaka erimu nti bino ebikalu tubyagala ne tukolera Ghana osobola nobirekera Ghana ne gajja ne gabibba ne gakola ki ne batunda ne balya kyovala banze serumya era tomuzadde toddanga awo n'ogaana okukola kyoyagala mbowerera Gwana ogwana guwerere lwakwavunaanyizibwawo ne toguteeka munyo future yo toddaawo n'ogaana okulya ennyama n'ogamba nange omwana kanesibe kadde omwana zisente zibula mugambe zibuze nga ne Katonda alaba zikoze eki nze abantu benyigira abantu abalina obusobozi nga tebagala kukola ki naye omuntu atalina busobozi tobba omuntu atalina busobozi toweetuga omuntu atalina busobozi towetta mbulu omwana Katonda aba yakikola kitegeeza ogwana bala wazala gwa bisiraani kubanga buli mwana ku nsajja ne riziki ye n'omukisa gwe lwaki ye school fees zibula yoga mwana wange walina ekizibu ku mulembe go nazaala oli yasoma n'enzaala oli yasoma lwaki zaabula kitegeeza Katonda teyayagala okole ki mulekerawo okwesitressinga n'okusumbwa abantu aba naye nga lero sagala fuka ko kiko njogeza kino njogeza kiba ku program ko tugenda kukola Mpuuga honorable Mpuuga
Yavuddeyo n'agamba nti kati Daily Life tugimaze katugenze mu byabufuzi. Katogedde ki mu Daily Life? Abantu babuuliridde nti omuntu ng'ofunye sente zo tosooka gula ttaka sooka okole business leeta daily income. Daily income kintu kikulu. Yes. Tosobola kubeera nga tukusimire tekutonnyako ssente buli lunaku. Kyobala nga banka zitugaggawala ku dakiika zifulumya ziyingiza. Omuntu afulumya ng'ayingiza ye mugagga. So si muntu alina ploti etuddawo wamu nti mugagga. Nze abantu b'e Kampala bansobera. Omugagga gundi wali wonna waagundi nga talina kyayingiza. Nze mukwano gwange promoter yagula obutaka bwe buli buna budibiddeeyo. Kyotera. Teryagula. Ne ebusente genda okolemu emidala gya chapati 30. Kolamu wali ka restaurant nga bunaku bakuwayo emitwalo 10. Oyo tomwepankako. Kuba ne bwana agenda mu governor na spending about spending 10 ya leero lijja kudda weecha. Kubanga iteeke difuga sente you spend what you earn. Oshitegera bulungi. Don't spend what you don't what? You don't earn. Kyobala nze nsasira ebikazi ebigana tukula bajja. Ekazi sijja n'okiwa akakadde nekiroza kikudde. Tekimanyi nti ekyo gya kazaawo. Nekyewaana namukudde. Tekimanyi nti gobo kizanyira ku mutwe. Waliwo ebikazi by'umanga kati fa abamu abasajja abamu tuyamba enfuuzi. Omukazi nsobola okukwana n'ombulira nti waffe tetulina malaalo. N'oŋŋamba sina renti. N'oŋŋamba sinalya mmere nga mu butuufu lina kuyamba naye sandi kwagadde nandi kuyambye nga masiikiini. Kati nze mu kuyamba kwange nga masiikiini gwe n'okiteeka foggula nti musajja ffala. Abawala kamba we teri musajja ffala. Teri musajja akuwa ssente ze. N'olowooza mbu ayagala omwagale kati kwati bonjagala ngenda kufuna ki? Tewali. Kakati bompaako olunaku olumu ngenda kufuna ki? Abamu twasangwa tulina mitima mizadde tutuzadde abaana abawala. Kyo toyagala bakole muwalawo n'abantu tosobola kikola ki? Kakati bino ebiwana ne bikiteekinga for granted nti bikuula. Kubanga Katonda wulirabiranga omuntu alimu ensigo y'obwamasiikini obuy'obunaku kwe kufuna ssente alowooza nti akozeseza amagezi zo zifuna. Tegaba amagezi ku Katonda yaba akuyambye ove mu kizibu ky'okola ki? So tekitegeeza nti omusajja musiru. Kati osobola okusanga Hamu Kiguno Hamu yangamba buli mukazi gwakwana amuzimbira akeedi. Kati Hamu ye kwa akeedi kya layisi. Kati nange bajjo miliyoni kya layisi. Kati wali n'omulala bukadde 10 nga kyaki? Nga kya layisi. Twepima level. Ntiza okuwa miliyoni oba miliyoni 2 si kirinamu ki? Naye ate Hamu okuwa akeedi takirinamu ki? Sudira okuwa ennyumba takirinamu ki? Buli omu tebamukulabula buli omu agaba kusinzira buzito bwakola ki? Bwalina. Kitegeeza nti Hamu oba tomukudde ennyumba. Okitegedde bulungi. Hamu oba tomukudde akeedi kati kabe muganda wa Hamu Yasini. Yasini okugulira emmotoka Range Rover tekya layisi. Ontegedde bulungi. Akuyamba buyambi Yasini alina omutima omulungi. Family y'Abahamu alina omutima eguyamba abanaku. Waliwo omuntu gwe bawase n'agana ne yeewanda tibampadde 10. Ne muga kati what is 100 million ku Hamu? Yes. Zagaba oyo mwana onaku agaba milioni 3. Kubanga ziyingira. Ane Katonda amuleka n'aziyingiza kuba ayamba. Yes. Tosobola genda mu kkomera ng'oli mukwano gwa Hamu n'olemerayo. Tosobola funa kizibu ng'oli mukwano gwa Hamu n'okola ki? Walawo yakola ku baali yeni skin day and night. Kitegeeza nti njakoma okuyamba gyezikoma okukola ki? Kati ate abantu bangi bwannyamba nga nange nzija nkola ki? Bwe nkuyamba nga nawe ogenda okola ki? Okuyamba it's a chain of distribution. Lwakuba bannayuganda mututidde mentality eyamba. Bannayuganda Katonda yabatonda muli bamasiikini muli banaku mugamba mbavuma naye muli basirusiru. Omuntu bwe yeefiriza n'akuyamba ogamba kimukwatako okuyamba. Kati wala bakubye bajjo mpe emmere ne muganze nkuzaala nnyoko. Kikubira bajjo enjala ennuma n'ekikagero gisabe nnyoko. Nnyoko yakuteka ku nsi taaganya okuwa emmere. Bajjo golaba obulabi ku YouTube oba ku TV. Omusulire tokuwa emmere ate ng'ogisabanga yakuzaala. Nange nina ebizibu byange. Kiba kiringa kwana mukazi saawa zino n'akusaba emmotoka nga kitawe tagimuguliranga. Era mu abavubuka nsiba mbabulira kuba balesi basulagenda mu byobufuzi leero. Abavubuka nsiba mbagamba toweemenyanga ne omukazi yenna bw'omukazi ansabye iPhone nga nnyoko tagiina. Bw'omukazi ansabye emmotoka nga nnyoko buli kyokolera nnyoko omukazi ono omukolera ekintu sooka obenga okikoledde nnyoko bakitaawo. Nnyoko eyakunaazanga ofuluuta. Nnyoko eyakusalanga ebyoya. Nnyoko eyakusangulanga eminyira. Kubanga kino ekikazi okisanze kikulu. Nakyo kirina abazadde baakyo. Ate ebiseera ebisinga abakazi babbira bazadde baabwe okusinga ffe abasajja. N'otunuulira ogusajja ogenda kukwata emmotoka gugiwa omukazi n'omukazi agiwe nnyina. Kakati omukazi yakusinza amagezi ogimuwadde agiwadde nnyina. Lwaki tosooka kufa ku bazadde bo n'abaana bo? Omusajja agenda okuwangala mu society oba omusajja agenda okuwangala mu community ye musajja amanyi nti family kintu kikulu. Osookanga kufa ku family yo. Nze okuleka biganda byange ebimu nabiwa capital ebinziba nabikyawa ne mutima nabijjamu. Waliwo ekyannimba ne nkiwa edduuka ne kirisuula. Waliwo ekirala kinakolera restaurant ne kigisuula ate bikuba essema baaba tuyambe kuba byonona bimanyi ojja byongera. Kati akusiba na musango wa Katonda mba nazanya paati yange. Era waliwo ekikazi ekyankubira obweyogere. Bajjo muganda waliko naabona gwe bajjo ne mugaa kacuga nnyoko kayima.
abana abo nemugamba abo naline ku toyi kubanga I played Marilolo abazadde abaatuzaala baafa oze nkwadde milioni zange 10 onkubuza osobola kukola kyoleme kunsabiriza ati mpobo kadameka mbukuwadde ogenze obuwaddemu abasajja oba obubbye ate buweddewo okomewo nkongere golaba ekyo gyekiri kibote kijja kubanga tugomulimu gwobukoze kitegeeza ze maaso ga Katonda siteri mu wakika kyange manja zitali wakika gwe sikolanga ki gwotawanga era buli womusangeyo ng'abonaabona eba nnakuye I played Marilolo ngani nga muganda nange nina abaana abokulabirira nina bamulekwa bange abokulabirira sijja kudda ku bakika kubanga njagala okkiriza between myandi yunti ate abayekika baba batayagala bw'omumma ng'agenda akuloga ate eddogoli ekika likwata owekika y'abamanyi nti oliwo okubakolerera kambabulire mwe n'abandaba ku YouTube yo n'omwana nti bw'aba muganda nga tata wa moyo mune mama tekitegeeza nti muganda oyo alina okulabirwa aba omuggyeko ky'omuggyeko siima ekyo tolowooza nti talina buvunaanyizibwa bwe olaba omuntu amma maama we ne tata we kadde ng'alina famire ye naye gwe ate ekiyenje kye bamuzaala nakyo obuzaazi ng'ate njagala tukkiriziganye tugaane ab'ebika baagala nnyo baganda baabwe okusiraana saawa zino awantu wooli waliwo muganda watayagala obeerewo nnyoko ne kitabo bakolaga bulaziraavu ne banyiiga ndi era abantu bolaba bonaabona agamalogo ga kika eba nakisikola kyaki pampulira nina omwoyo nze sobola okusumulula kati gwe nkulabye ekikusumbwa mutima mubi kati nze sobola okukulaba bwe nti netegeera nti kati omutima omubi ate ogulabiddewa mukamera ali gwe togulaba nti olina omutima omubi kati akasajja kakali kakola soboza omuntu ayagaliza buli omu tolina gw'oyagaliza sooka oyagalize producer waagula engatta empya tosobola kubanga omuwase n'ayambala ebigatta ebyo ebiringa ebyabasawo abaganda muwone tagula tolimba tosobola kubanga omusajja omuwa akakadde n'afaana bw'atyo n'ekiwalaata olimba olimbira ddala nze nkubuulira omutima olina mubi mayanja oliyuuza kati akasajja okakozesa kakanika kamera kadduka kasikiraki tolina kyokawa kakati tugenda ku mulamu ogwa adresi omusajja sere muwa nesimanyi gyaziteeka aziteeka mbivulu ne biyiika engoye mugulire engata aleme kwambala open web ate abyambaliddemu stocks ngana ayambadde za kirasi ngeza naye azambaliddemu stocks zisanga omuntu ayambalira stocks mu open Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Ssenkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba omulanzi Jafari Ssenkubuge Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwe alina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majinni emizimu embeera embi eya buli ngeri mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga aba boodabooda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bookwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinsa obeebule n'obuuza aba boodabooda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala awo omulanzi Jafari Ssenkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Nkulubagga.